Kale nkwaniriza gwe weneyo kumidde ku mukuto gwa Jonathan exclusive webale kubanga olonda ogwaffe okubanga ofuna amawulire oba oli ageetaga okubanga omanyako mu ango zonna. So nolwekyo agenda bugenzi maaso n'okubanga osubscribinga gwatanaba kubanga otwegattako jjukira nakutegeeza nti buli osubscribinga obeera n'engeri ey'enjawulo gy'otugattako ne gy'otwegattako okubanga otupushinga okuba nti oba oli awo ebintu byonna tusobola ogenda maaso n'okubanga tubikuwa. So genda bugenzi maaso n'okubanga osubscribinga otetekeko ne notification bell awo ate ogende maaso n'okubanga ofuna amawulire agonna ge weetaaga okubanga omanyako. Amanya nze Jonathan okubanga nkutuusako amawulire oba oli awo lwaleero agatali gasanyu agatanyuma kuwulira naye ng'ate galina okubanga gakutuukako era olina okubanga oyiiya engeri yonna gy'olina okubanga ogarecevinga oluvannyuma lw'okuba nti omukulu His Holiness Pope Francis Mukama amujjuludde avudde mbulambu bw'ensi eno olunaku olwaleero Easter Monday. So olwaleero anjagala tugende maaso n'okubanga tutunulira ebyafaayo bye na biki oba oli awo byongedde maaso okubanga bimufuula omusajja ow'amaanyi mu ggwanga lino mu nsi yonna atagenda kubanga yeerabirwa ebbanga lyonna naffe mu ggwanga erya Uganda omusajja gwe tutagenda kubanga twerabira ebbanga lyonna. So nga tunagenda maaso n'ala kubanga nkujjukizaako bannaffe aba Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash lino ddagala ly'amannyo era oba oli awo ffe abamu atwamutuuma musirikale aw'amannyo. Nana Herbal Mouthwash wali okubanga akuyambako gwe naye n'amannyo nga gaguba, amannyo nga galimu ebituli, amannyo nga gasanyalala, nga busayi kinyogogo beekyokya gasanyalala toba na mirembe, gwavaamu akawuwa akabi akaswa kuwunya akamwa aweekwate Nana Herbal Mouthwash wali okubanga alwanyisa endwadde z'amannyo zonna ezizza okubanga zikusumbwa ate agende maaso n'okubanga akuwa akawuwa akalungi mu kamwa n'okubanga amannyo go geeyagaza bulungi. So weekwate Nana Herbal Mouthwash abeere ng'akutaasa ebyo byonna. Wamu naawe omukyala oba omwana ow'obuwala atawanyizibwa ng'ogenze mu nsonga, abakyala mba mugenze mu nsonga mutawanyizibwa obulumi obwo oba bwe tuyita cramps mu luzungu ne bukutawanya n'ofuna olusujjasujja n'ogenda ku mpiso oluusi n'olemwa n'okukola emirimu gyo. So tukutegeeza nti tolemwa kukola nga Solange Women Syrup waali okubanga alwanyisa obulumi obwo bonna. Solange Women Syrup yakakasibwa ekitongole kya National Drug Authority era waali mu pharmacies ne mu drug shops wonna mu ggwanga w'ogenze. Solange Women Syrup ono ye ogenda kubanga mufuna mu pharmacies na drug shops wonna okwetoloola eggwanga. Toweerabira nti products zino zonna zakakasibwa ekitongole kya National Drug Authority era ntuufu nnyo eri bannayuganda. So tutandikire wano ebyafaayo bya Pope Francis. Okusookera ddala badde musajja mu Argentina. Kino nno era nakyo kyali kya byafaayo kubanga ye mu America yekka yasooka okubanga ali obwa Papa. Papa Francis ono abadde Papa wa 266 okuva ddala we kyatandikira mu ddiini ey'ekikatuliki okubanga wabaawo omukulembeze. So abadde Papa wa 266 era ye Papa America eyasooka mwabo bonna bengenze maaso n'okubanga nkugamba 266 ye mu America yasooka okubanga abulya. Kino kigamba kubanga ye mu America ye Papa eyasooka okuzibwa outside Europe okuviira ddala mu kyasa ky'omunaana the 8th century. So Pope Francis oba oli awo abadde musajja wa byafaayo nga buli ekimutuukako kiba kya byafaayo era nga mu njogera ennyango oyinza ogamba nti oba oli awo alinga yali alabikirwamu ebintu ebimu. So Pope Francis ono era abadde musajja azaakuzibwa mu ddiini ey'ekikatuliki era azatambuzibwa mu layini ey'ekikatuliki. Fenna kirabibwa ebyafaayo ebyo okusinziira ku bimuwandiikibwako nti wakati w'omwaka gwa 1973 mpaka ku mwaka gwa 1979 yali alina essaza lyakulira mu ggwanga erya Argentina. Waliyo amanyi ggwanga erya Argentina eryo ebitundu byali ebisinga oba oli abantu baali abasinga baliwangaliramu abali mu nzikiriza eyo eya Christianity abali mu nzikiriza eyo ey'okukkiriza Yesu Kristo eggwanga lya Argentina eryo. So omusajja ono oba oli awo mu ggwanga lya Argentina lyokka gye yatandikira era eddiini y'obukatuliki yamuli ku mugongo kubanga nga bwe nkutegeezezzaako nti mu mwaka gwa 1973 paka 1979 yali provincial superior
of the Society of Jesus. Society of Jesus kifo oba kitundu oba bakkiriza abali mu ggwanga lya Argentina. Era omukulu ono mu mwaka ogwo ye yali superior abakulira ebiseera ebyo mu ggwanga lya Argentina. Era mu mwaka gwa 1992 paka 1997 mu Buenos Aires era mu ggwanga erya Argentina yali bishop. So ogenda maso kwanga wetegereza omuntu gwenkutegeeza akadde kano nti oba oli awo azze akulira mu line ey'obukatuliki yatuuka okulyo obwa papa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu ogwa March 2013. Ndowooza olaba n'ebintu byonna engeri gye byefaanagana nti yabulya nnaku za mwezi 13 omwezi gwa kusatu 2013. oba oli awo abadde musajja wa njawulo awo yagenda maaso n'okubanga afuna obwa papa. Naye obwa papa buno bujja wakati w'okuba nti yali asikira omusajja eyali abaddewo eyali abikoze eyali ow'amaanyi eyali ow'okwebuuzibwako Papa Benedicto yamuddira mu bigere. Oba oli abantu bonna nga balowooza nti tasobola kukola yadde hafu y'ekyo oli omusajja kye yali akoze. Neffe nawe twetegereza ku linnya ly'abadde nalyo mu nsi yonna nti ye musajja eyatuuka n'okubanga ajjako mu ggwanga wano erya Uganda mu mwaka gwa 2015 yaliwo. Yalina olugendo lwa nnaku 6 bwe yali azze okubanga akyalira amawanga nga Kenya, amawanga nga Uganda, amawanga nga Central African Republic mu kiseera ekyo mwaka gwa 2015 era still yajjako ne mu ggwanga erya Uganda. Mu biseera ffenna tumanyi byamazeeko nga papa entalo zibadde mawanga mangi nobuli abadde omu ku basajja abayimirira ku magulu ge ne yeegayirira entalo zino zigende maaso okubanga ziyimirizibwa kuba zibadde ziclaiminga obulamu bw'abantu ebiseera ebisinga. So abadde musajja wa byafaayo, abadde musajja eyeebuuzibwako, abadde musajja ensi gwe tasobola kubanga yeerabira, abadde musajja atawanzibwa obwolumu amawulire, abadde musajja atawanzibwa ab'enzikiriza ezimu, abadde musajja alwanyisibwa abakulembeze b'amawanga agamu. Era oba oli awo oyinza okugamba nti nakyo engeri gy'abadde abivaamu era ebadde ya njawulo. Kuba ffenna tukimanyi omusajja ebikusika biyinza okuba bingi naye ate byonna biddayo ku ngeri ki gy'obirwanyisa. Andowooza engeri ffenna tukimanyi nti omusajja engeri gy'ova mu ebyo bikusudde wansi ate yengeri eyo gye bakulabako ne bagamba nti oyo Kisego musajja, gye bakulabako ne bagamba nti oyo muyimbi Fainiraka musajja. Ebintu bino yagenda maaso okwanga abivuunuka bulungi. So omusajja ono era mu bimu ku ebizze bimusumbuwa be bannaffe ab'ebisiyaga, abannaffe aba LGBTQ nti bo balina enzikiriza eyo yaabwe eya musajja okuwasa omusajja, mukazi okuwasa omukazi, nti oba Pope Francis yavaayo n'akiwagira era n'agamba nti balina okuba nga baweebwa eddembe lyabwe ne church zigende maaso okubanga zibagatta. Ekintu ekyo kyateekawo controversy nyingi nnyo era oba oli awo abantu bangi baakyuka, apapu baamukyukira baamuyisaamu eggaali byonna ebyaliwo. So embeera bweti zityo bwe zaali. Pope Francis naye alina engeri gye yacontaininga ekintu kino, alina engeri gye yabuulirangamu enjiri ye. Oba oli awo ng'ate n'awayinza okutuuka n'akukkirizisa nti kituufu wadde ng'ate si kituufu. Kunze nange saidi yange ng'omuntu tekyali badde kituufu. Omusajja ate kusaba musajja munne mukwano. So Pope Francis oba oli awo kyekimu ku ebyo omuntu wayinza osonga nti awo papa yakwatawo, oba oli awo teyali kuttewo. So naye engeri yokka gyazza bivunuka era naye egenda maaso eyebadde eyongera maaso n'okubanga ekulaga nti musajja wa njawulo. N'olunaku olwaleero Easter Monday ate omukutu ogwa Vatican News agugenze maaso n'okubanga gulangirira nti avudde mbulamu bw'ensi. Omukutu ogwa Vatican News agugenze maaso n'okubanga gulangirira okufa kwa Pope Francis. Kigambibwa nti lwaleero Easter Monday afiiridde mu maka ge mu ggwanga erya Vatican, wali mu Vatican mu Casa Santa. Wageze maaso n'okubanga awummulira Mukama wamuyitidde okubanga amuyita ate amutuuze mu kifo oba oli awo kyamutegekedde ekiyinza okubanga kisinga ku. Pope Francis ono yazaalibwa mu nnaku z'omwezi 17 mwezi ogwa December 1936. Kino kitegeeza nti oba oli awo Mukama wageze maaso n'okubanga amuyitira abadde aweza emyaka egy'obukulu, abadde awereza ddala emyaka 88. Kale ensonga zeezo ate ze tugeze maaso okubanga tubaleetera olwaleero naye nga bingi tukyabireeta byazaakola
byonna ebize bitambula okuva lwe yafuna owa pap byonna ogenda kubanga obifuna wekwate mukutu ogwa Jonathan exclusive ate ensonga tubere nga tuzitambuliza ddala malidadi sana tuwerabira kubanga osubscribinga na kubanga onoonya ku muyimbi w'eggwanga Fine Luck anyimba nyingi agenda kubanga azireta yantegezezzaako so ne mu video eddakaawo ate ngenda kubanga mubaleetera abannyonnyola ensonga nze Jonathan exclusive teweerabira kubanga okozesa Nana Herbal Mouthwash nga bwe nakutegezezzaako nti Nana wali okubanga akuyambako gwe alina amannyo agalimu ebituli gwe alina amannyo agaguba gwe alina amannyo nga gasanyalala singa oba otaddeyo ekyokya oba ekinnyogoga gwe alina amannyo nga simalamu bulungi gwavaamu kawuwa kabi owunya akamwa Nana Herbal Mouthwash waali okubanga alwanyisa ebyo byonna n'endwadde z'amannyo zonna eziriwo okubanga zikusumbuwa ate ye Nana waali okubanga azirwanyisa okuzijja ojjukira nti Nana alungibwa n'ebirungo bingi ebyaffe ebyawano okubanga akutaasa ebizibu byonna ebyetawulira ku mannyogo wamu ne mu kamwako so Nana tukutegezaako nti weewala abafere tebakuguza kapa mu kutiya ate ng'okayisa akamyu so wekwate Nana togula kifaanana Nana funa Nana yennyini agende maaso n'okubanga akutereeza gwe wenna atawanyizibwa byonna byenkunyonnyoddeko awo so Nana yakakasibwa ekitongole kya National Drug Authority era musange mu pharmacies drug shops wamu ne supermarkets zonna okwetooloola eggwanga wonna Nana Herbal Mouthwash waali wamu naawe omukyala oba omwana ow'obuwala atawanyizibwa ng'ogenze mu nsonga abakyala mba mugenze mu nsonga mufuna obulumi obwo oba bwe tuyita cramps mu luzungu emirembe n'oba nga toyina kwegamba n'otawanyizibwa obulumi n'olemwa n'okukola n'olumwa omutwe musujja byonna Solange women syrup lino lyeddagala erizza okubanga lirwanyisa obulumi obwo obukusumbuwa oba bwe tuyita cramps so wekwate Solange women syrup ono ogenda kubanga omufuna mu drug shops wamu ne pharmacies drug shops wamu ne pharmacies okubanga okwetooloola eggwanga lyonna so wekwate Solange women syrup ebintu bibeere nga bikutambulira bulungi nnyo agamba atya Kisego Alex ndowooza ensonga obaddeko ng'oziraba bulungi tuddingane mu vidiyo eddako nze Jonathan exclusive